amafuta ga Africa Oil oba wakaserengeta okuva kalenda ate bond eri ku mukono gwo ogwa left gyokubaka amaaso awe wonno amaka gabasula moto we basangibwa siri na mulala okujjako ow'ebitiibwa byonna omusiime Jennifer full figure weewaawo olunaku olwali tugenda kuba ate tubaako n'emboozi ezimu ze tunyumyamuko tukube mu torch tulabe ate ebintu bwe bitambula naye nga tetunagenda ddala mu maaso kasabe ababuuzeeko tweyongereyo ne omusiime buuza kuba tulaba esawatulaba mbabuuzaako ne mbagamba nti mwasuubye mutya amannya yenzo omusiime sa Jennifer Nakangoyi full figure omuwabuzi wa pulezidenti ate omusiime wa Ssaabasajja Kabaka andi ku Sula Motors nga bwalaba emmotoka ezeetooloddewo tutunda emmotoka empya n'enkadde osobola okujja n'ogula emmotoka ku kibanja mpola osobola okujja n'otundawo emmotoka ate nyongera okujjukisa nti Sula Motors erina brand endala empya wali ku Bannamasaka opposite n'ekizimbe kyekipya ekiri awo wolaba ku Bannamasaka wennyini waliwo bondi ya new Sula Motors awo we bayita ku Bannamasaka ate yani Sula Motors gana amaka gayo nago gasigaddewo nga begamba nti atundira wuwe kyova atasenguka wabula okwongera ku brand nolwekyo jangu ogula emmotoka ku kibanja mpola oba otundewo emmotoka wano ku Sula Motors. Sula Motors sangwe ekibye ku Salama Road bali opposite n'amafuta ge bayita African Oil oba osobola okuba ku 0701879187 direct obeera mu office za Sula Motors bangi babeerawo chairman Nyanza abeerawo Kayika Moga Mumpina ku Masagazi Darumati Asanabuzi naye abeerawo ate bonna baba basobola okutuusaako emmotoka Kabugu waali ate ne Kapale waali so nolwekyo jangu wano ku Sula Motors oba ogende ku Bannamasaka era buuza Sula Motors ofune services z'omulembe bakuguza emmotoka kubanga batunda ennamu kubanga bakolera waabwe tebapangisaawo kyekyenjawulo kibafuula ab'enjawulo mu bondi zonna eziri mu ggwanga Uganda naawe atunda emmotoka ng'oyagala ssente jangu ku Sula Motors era olete emmotoka ate bakuwe ssente awo wennyini naawe ayagala ennamba akanamba akapya akafuluma tulina paatu wano akyusizaawo ayagala ennamba kaadi y'emmotoka ogikyusa era paatu waali akyusizaawo nolwekyo jangu ku Sula Motors kimu kibeere madad sana awo wennyini weekend yatandikidde bingi ebigendedde ddala maaso nga bibaawo President Museveni president waffe w'eggwanga lino yagenda e Makerere n'akyalirako Guild Council Guild Community kakiiko k'abaana e Makerere nga nno Guild President w'e Makerere ye mutabani wa chairman Nyanzi mu mbeera ng'eyo beekubeza ekifaananyi okulaga enkwatagana ey'omuggundu eyabaddewo n'ebyagendedde ddala maaso okuba nga ate bibaawo mu kakiiko kano oba meeting eno eyagendedde ddala maaso okuba nga ate ebaawo ensonga eno eyogeza bannayuganda obwama ne baagala okuba nga ate bagifuula nnyo political ensonga eno gyogerako ki omusiime ntera bagamba nti common sense is not a common abantu abamu ne bakibusa amaaso but common sense is not a common bwewetegereza situation nga bweri embeera yonna bweri bannayuganda basinga obungi beerowoozaako nga bo basakinoomu kyannaku nnyo nti tujja kutandika okugamba abazadde baweerere abaana baabwe tujja kutandika okugamba abaana baweerere bazadde baabwe era tusaba abaana tusaba batabani banyanzi muze nyanzi ku ssomero kuba it's a pity taata omusajja omukulu chairman Ssaabakunzi walema okunga abaana bo okunga baabalala kyannaku nnyo anyway nja kutandika bwe nti Bible egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe ate era Bible yemu egamba nti kyosiga kyokungula Bible yemu omuganda agamba nti ennaku z'omubisi baana ne bw'aseera n'omusazi aseera ekiro bamumanya 40 days kasita zigwayo kwolole ziweddewo ekyawula omugagga okuweyita n'okwogera kusesemantula ekyawula omugagga ku mwavu omugagga kweyita mugagga n'asesemantula so mu byonna lwaki nkuwadde ebintu ebyo birabireko kyannaku era kyenyamiza abantu abasinga mu ggwanga Uganda n'abali ebweru w'eggwanga bawagira NUP baba tebakimanyi nakiba nti chairman Nyanzi alina omwana omukulu bw'ato era there are many peoples abatabana kukkiriza nti balina abaana abakulu be bataleta ku front line bataleta mu struggles abatambalanga na byovulo tebagala bala bisa naye nga abaana b'abantu be bakunga be bateeka ku front line abaana b'abantu abatiddwa Nyanzi aliko omusaayi gw'abantu mu ngalo ze abaana babendi bayingiza mu byobufuzi ne battibwa buvunaanyizibwa bwabwe si ba President Museveni butya bwe nkulagira okola kino bakuba
nze nkulagidde oba nze nkututteyo family tetunulira bakubye etunyanze era embuuza mwagenze muteba bakubye matya ani akututte. That is the issue. Nga ne wankubadde bannayuganda abamu omanye okutegeera ngeje kutali kwa buwaze abantu basinga bayika windows betaga ku refreshinga betaga kuduwaminga mitwe njagala okutegeeza mu Uganda semateeka aba constitution ekulagira nti omwana aweze myaka 18 bino byonna byakimbyogera njagala kulaga dewe era ntuka ku main point mu ggwanga bagamba nti constitution egamba omwana aweze myaka 18 niwe abamuwala asobola okufumbira oba okwagala omusajja oba asobola okukola ekintu kyonna yeesalirawo n'okulonda alonda. Tulabyeko abantu bangi mu maka mu families nga mukyala wa alonda kirala gwe n'olonda ekirala ne mu kuwagira emipiira osobola owagira kirala mukyala wo ng'awagira kirala. That is life. Buli muntu alina opinion ye gy'alabamu embeera we alina n'ensalawo ye ekyo kyonna kyonna kinkikulaga njagala nkikulage nkwe main point nkulage cause ekyokubiri okuzibwa n'okula byanjawulo ewaka we tukula nga tuwa ekintu ekitiibwa era nga tukimanyi enjukira nze mbeera omwana abeera muto akula alaba nti nno ekino kiwa ekitiibwa akula alaba nti ekintu ekyo kibabeezezaawo era akimanyi nti mwewaka kino kyekitubeezaawo dadi kyakyuzinga bwadde nga ne mu public alaga kirala bannange humanity tulina kye bayitaako obuntu humanity keeko obuntu ne sense kyeki sense endowooza. Njagala nkubuulire omuntu yenna ng'oggyeko bano abantu abaawuukuuka obujega n'obusirusiru humanity kintu kikulu nnyo. Omanyi nagamba nti arguments kikunya abandi kakata bagamba nti success and fair based on reason and reality. Obuwanguzi n'okulemerwa nga besigama ku mazima n'okufumiitiriza. Essaawa ya leero omwana wa Nyanzi asoose kitaawe ne Bobi Wine okwambala okulayira nga president. Kali yagitutte. Akitutte ku level endala. Omwana abasoose bonna abasooka mu struggle. Ono da bajja musanga ntebe mu ntebe. Mwana kali yayo kuwanga olayira nga as a president. Omwana wagitutte. Yaba mazedda lwa nsonga ki nti omwana afumintiza dde we mwana mwatambulira. Let me tell you something. First of all, omwana oba mu makadi eya Nuupu omwana ajja independent. Mujjukira bulungi nnyo mbazzayo Kawempe bamma Luswa kadi Luswa najja independent ne bamugamba ayide mu kibiina olukwe mubi nnyo Lubongoya n'avaayo n'agamba nti abo babagobye era baawikada ku mugendo babi nnyo. Luswa si munnayuganda, Luswa si muntu ono waabwe bamugana okugira ku kadi ne bagimu manajja ye teyali mu kibiina lukwe. Bakyo tebakiraba nga nsonga nkulu engeri gye byali ebya university. No, my brother. Kadati mitero something. Eyo university tojepankirangako. University ya Makerere. Baizawe ne rasti akaluwa kagwa kasinga okusumbwa government. Yazali universities. Universities abana bakukumba bulunga ba oppositions. Ne kadawa zimubuzi zonna zabivamu dasani zindeje zabivamu. In fact, let me tell you something. Nuupu okumanya yagudde 75%. Makerere yabadde yakusatu tebadde wadde eyokubiri. NRM yabadde eyokubiri, independent yakulembedde. NRM nebeera yakubiri. Nuupu nebeera yakusatu. Kiraga ki? Abantu abakyabainamu trust. Nkuzaayo era Kawempe. Kawempe Sseginya yalondebwa abantu emitwalo 4 plus. Nalukola anoddeyo omutwalo gumuweereza emitwalo 3. Just splitting eno. Tejalonda NRM. Tejalonda Nuupu. They are around people abantu bali yawo tebamanyi tukole ki tuddewa tulina kulondana ekyo era wonalonze kibiina kyange kya NRM nti twalina omukisa gwanjawulo nnyo okwogezeganya bana abantu abanyivu abatamanyi what to do abava ku mugendo abatakyalonda abatali ku mulamwa bakoba ebufuzi bakoba Nuupu tebamanyi they are there abayina psychological okuli obwemyoyo ba mindset change okwogerezeganya nabo
beba era ne bazanyo sekuta jeno aja tuwizia na myalo tibali mukole ekyo kwogerezaganya n'abo abantu you know so omwana wabwe yewe yajja ku independent yakola nsobi wabula ono musajja owasagirinya omwana wasagirinya Ruswa bwe yajja yali mubi who is fooling who there is something behind kyemutayagala kulaga ndi nabano benyi tebajjanga kujjako Museveni bayina katogole first of all bana bantu bakola ba NRM yebaweredde family ne chairman Nyanza okubeera chairman ne kigambo chairman kya NRM but nawulidde wabagamba chairman Nyanza tazangayo kadi ne kadi ya NRM tagizanga tasobola kukizayo kuba wa NRM ne kigambo chairman yakijja mu Kampala Central abasajja balona ne Kampala Central bagifuga bubi bali babi bali ba mitima mibi balona kansa abanyanze bagisoka mu abo ne bafuga abantu ne bachojjanya abantu ne bafera abantu ne taka balifuna mu bukumpanya kumpanya abo nga ba chairman ba NRM ngate bagambwako nakati wa NRM chachi kulaga ndi wa NRM recently bakamukwata yakenyini mukamwake yagamba nze bankwata bangamba goli waffe tetugenda kukuba mukamwake yes njagala muze videos ngagama bali nze bankwata bangamba goli waffe tetugenda kukuba tubulire bubulizi abaana buli mwana yabaddani nani musajja namubuza nti abaana nobogera ndiye nze nabogera buli mwana nerinnya ne jabeera era abaana bajja babakwata omukomu yo yali mu struggle who's fooling you lwakuba nti no kati bine bibuyabuya bambi binoonya mmere byasaba bwasa mingi bininga binyonyi enganga bibeerawo kujjonkera bizungana buzunganyi tebimanyi what to do ate era abo tobalina mirimu tenokola tebaagala omuntu ali ku mulimu gwe ng'ategeera ng'asookera ku makya naggula edduuka ali oba nakola capatizo oba nakeerawa tosobola musanga ng'ayenjera ne nannyini boda nga yagula boda tasobola kugoberera n'ayenjera ebyo biwuyabuya bana bavuga ezaalo ne batamanyi ezenzibe era be babagoberera kubanga ng'okedde ku makya n'oggula edduuka alyo abantu bangi nnyo bano mu Uganda agamba nti sina ssente n'omugamba okola wanga takola naye ayagala abeere obugagga bakola bukola tebabulonda tebabusaba tebabwazika tebabusikira kati engeri batasikira abagagga n'amagezi tebagasikira omwana wa Nyanzi mugezi okusinga famire yonna yakute omwana mugezi okusinga famire yonna bagala gamba yakute omumuli kwa famire that's why kyova olaba nti ye n'omwana in fact bo bakatu kyomwana mulokole baba katuli kyomwana mulokole lwaki olowooza omwana ayawukana ku ndowooza omwana ayawukana ku ndowooza lwa nsonga ki nti omwana akuze ng'akimanyi nti President Museveni yaba facilitating President Museveni tata wabe gwaji nerinye gye yali jjera nakati akolagana naye era bakimanyi bulungi tata akimwana akimanyi ne tata we alaba Museveni ne Bobby alaba ne Fiwa alaba Museveni accordingly ku bwama babadde beekuba ne muzeeyi omuntu alabye obulabi omuntu amuzeeyi nga zabuzi President is a president my brother njagala mbategeeza bannayuganda kino njagala mu kikootingo atalabanga ku President Museveni n'ofuna gapu emukuba akaama man that is not a first time to face no that is not a first time President naffe tubeera naye okudda mukaama kinakola tatawo mugambe mujje kulokuna ojula nofuka mu mpali muzeeyi nakuba akaama guwayo kiba kizibu okujjako nga muli kulozera mwena byemukola bulijjo byemwogerako bulijjo n'enteekateeka zammwe zonna naye kati muzeeyi bujasanga abantu bonna abayogera nabo ate ne mukwokubya ebifaananyi ne mubaso kulozi muti ekyo kati omwana singa omwana oyo nga wa Nyanzi nga bakimanyi bulungi balwanyisa Museveni dictator era nga bamulwana omwana yabadde ne excuse etuzaawo vice we n'atuula eri yadde ne excuse eyeebuzaabuza wadde nga yandibadde around okigala bulungi yandibadde ne excuse nga bifaananyi binoonya munoonyi mu distance obudde bulungi obwama bwandivudde luddawa ekyo kyekikulaga nti ewaka bawagizi ba Museveni bakimanyi era ne taata we yabadde akimanyiiko kataata we kyamalire mulya najja n'abuzaabuza abantu ng'afukaana abateekezaawo zibazanyiza kisirusiru naye nga omanyi nti ennaku z'omubbi zibeera 4 Katonda yagadde bakunamya kawedde mudda Katonda Bible egamba nti Katonda aseteza ensozi zezitamanya Katonda aseteza ensozi z'abanyanzi abasajja abo bajja nga bazimba ebizimbe ebyo nga twebuuza bakola ddi era bakolawa kabeere muganda abo weddakisa asemba yalina kalina ya myaliriro 3
akola mulimu ki yakola ko ddi ayimba is an artist wala mwade ku mulimu njagala mbule shemu je bali bamuguzeeko shows impitirivu wala bayo show enene isobola mu milioni 2.5 je bali baguze ayimba nyimba chimpa nyimba za 3 do you believe in love or hate another one simanya duba kulira kintu kinuma where's another one olala yalwemba ne ava peace zonna hit toyina na limba otomanyi mbolula yalima ne ava peace mubukya mweri pabweri pimbate anyway kale ulira ayo tatujja genda na yera ku mulembe kuli gym eno kwa malide bonna bana mamba ngate bazime masonis no mutasembayo kuli gym eno wawe buliza nti bano bafutu soja ezabwe nyumba zo ziliwa mbulira emino njera dax ku front line kende maso mbulirayo emirundi gyolabye dax ku front line bamiki waberanga wanga abantu bali ku front line lwaki bote bambala overalls zibasiwa enwana ba ono mwana ye abadde luddawa nkakasa nti abantu babadde surprised nnyo n'okumanya omwana nti oyo mwana ye Wanyanzi babadde surprised okubanga tebakisuubiranga nako nti balina abaana bakulu we bati okiwulira bulungi so mu byonna njagala okugamba omwana kyakuzaala banipisa gye bayisa president naye gy'abayisa n'enkolagana eyiwo omwana gye yatutte mu maaso n'obwala buno bukulaga nti waliwo enkolagana ey'omugundo lwakuba kutegere engeri kutali kwa buwaze bayibuli egamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu asigala mu sirusiru ne wono okigamba abasirusiru emirundi 10 ababuyabuya bajja kusigala nga bakiwakanya bajja kusigala nga bagaana nti si kituufu nenga kituufu accordingly eneeyisa genda bamwe waka nze waka wemba mpala n'omuntu n'abalange bakimanyi buli omu aba alina okimanya nti guja tetumwagala tetumwetaagirako ddala era mbagamba nebagala ne babasanga tabawanga ekyokulya tabasanga ngawa tabalengerawa baba bakimanyi so mu byonna enkolagana eriwo bagimanyi bulungi nti kino nakino mu byonna yenyabo there is something behind waliwo enkolagana ey'omugundu eriwo gye tutanategeera bulungi ennene nnyo ey'omunda ennyo eriwo mu famire ezo so mu byonna kyensobola okugamba Shakibu ate ng'agenze mu byonna kyensobola okugamba nti there is something behind tewali tosobola kuŋŋamba nti oyo omwana yatuse n'okuba muze yaakama ne banyumya nga tebeerabangako nga teboogerangako nga tebabangako ne waba ekyokulala njagala okwogera mu sayidi bbiri omwana oyo mwana ayina kaalya ye gy'azimba nga ye etali ya ntalo ayina future ye gye yeetaaga mu bukulembeze bwe kuba mwana namulokole mumuli baddembe okubeera mu ntalo zamekubanga mukadde n'okufa mugenda kufa byobulamu atandika butandika ayina kukola nkolagana byakoze n'empaana zakoze ku bantu bansereko baani zimumala okuba nga yeewummuza kakana kubanga takyalina future Nyansi takyalina future ebirooto by'embagala zikuba amayumba agazimbye asigaza kusamira na kufa omuntu akyali obulamu era abasigaza takyalina future n'emyaka gyegyo takyalina birooto ebyo bali excitement balaba kati wa Bobi Wine ne mu family bagana kusikira kitaabwe ne bamugamba tojja kusikira kitaffe gwe olw'entegera yennafu kati mwagala mu waggwanga ffe banafuge ffe banakangu nze oyo n'abeera president olunaku lwafuuka ng'owaŋŋanguka ngapaŋŋanguka ki oyo nesiba bomu nengena nentulika naye eggwanga nelibeera kisekyuwa nze nemmanya ŋŋenze ng'ogenda mu waŋŋanguse awo tantwala mu buwaŋŋanguse Uganda is my country nze nfiiririra abalamusi emisebeni beerajja abantu baafa nyambala bomu ne mutomera netutulika naye aba babiri eggwanga nenisekyuwalinga nensigala mu byafaayo si kunyiiga waliwo ekintu waliwo generation waliwo ekintu kyemutunudde kyemutalaba kati kankubulire olaba twajjirwa social media abantu bantu basooka girowoozaako social media egenda kukola ki ekosa ki ereta ki fe wetwajjira wetwafunye n'amanya tewaliwo social media essaawa yalewo olaba omwana Bianca TikTok ne beyeekola yeeyisanga omusiyazi mwana muto si mukulu olowooza ali mu kwensipayaringa abaana bameka ebintu ebyo beyeekola tudde mu reality
Minister Bala Munyamga Magambi bagende kuposa kole statement. Bala mutokoze kimala. Honorable Bala mutokoze ku kimala kubavubuka n'abaana. Minister ekyasinze okubeera dangerous. Minister ekyasinze okubanga kwetaaga kubanga abavubuka enneeyisa gye bayisa ne bye bakola. Tulina awana akasajja kakazi bakayita modo. Akantu kali gomulayikinga n'omufollowinga. Tomanyi ki psychologically kikyakosa abaana babulenze. Kirungi abakazi muzadde abaana n'abasajja mugenda kuzaala. Naye one time watanga ozadde brother wo ng'ali bw'ati. Ekisooka tekalaga nti kakulu, tekalaga nti kaana. Kali awo kabuzaabuza abaana n'abakulu. Si kakazi si kasajja. Kajjajja kalamba. Ne mukafollowinga. Sigaana kola challenges afuneyo kasente. Naye agikoza atya. Ayambadde atya. N'abalenzi be bakola challenges ne zinyuma. Oyogedde otya. Abeera ku TikTok alaga abantu mugagga abaana n'abayingiza psychological obusiyas. Oba ekifaananyi obusiyas. Waliwo abantu nga tebeegaana busiyas nga Kim Love. Era ayambala biteeteeyi bye n'akyagala lwatu. N'omanyi ogenda kukolagana naye obutakolagana naye. Oba obutamwefa santi musiyas. Ono tasalawo. Abuza n'emyaka n'abuzaabuza. Ne mu ensi yonna n'atuula ku social media n'ayogera bwe n'olowooza nti olina muntu. Ekyo bw'okivaako. Ya mutabani wa chairman Nyanzi. Obubaka bwo obusemba ku nsonga eyo. Obubaka bwange obusembayo njagala okutegeeza abaana baweerera abazadde. Abaana muweerera abazadde. Bikyuseemu. According to statement tata w'omwana gye yakoze eragira ddala nti taata obutasoma bwe bumutawaanya. Maybe singa asoma omanyi baganda basoma bino ebyobukulu kusiika mawogo kusiika olukabyalaani bibbo ne bakola certificate ne batwala okwesimbawo. Emisomo gy'abakulu egyokulanga emigwa butunga enviiri eje emisomo gyawukana Museveni yatuteerawo tusome ffenna. Museveni yatuteerawo bonna basome. Nja kubiza mutabani wa Nyanza kusome. Eje emisomo gy'okulanga emigwa egyo gye gisumbuwa Nyanza teyatukako Makerere. Tamanyi Makerere omwana buvunaanyizibwa ki bw'alina as a guilty president. Singa yatuukayo maybe teyandikoze statement ya kifakini eyo. Yantegedde situation omuntu gy'ayitamu Makerere abeera guilty president. Nti obuvunaanyizibwa bw'alinayo. First of all, Makerere University, it's a government institute. Era eraningibwa abaana abangi ennyo ab'opposition n'abatali ba opposition, you know. Ate omwana yatagira ku kaadi yonna. Omwana alina dreams z'abaana bangi. Bw'avaayo n'abalaga nti zasijja ku meeting aba president. Gomanyi nti aba ayana nabo baamulonda. Nabo yabasaba campaign ne bamufunamu interest ne bamulonda. Ne balaba obusobozi bwe. N'abebibiina ebirala baamulonda kwajja independent. So omwana buvunaanyizibwa bwe as a president okureceiving president w'eggwanga lyonna. Njagala okusooka okutegeeza abannupu. Njagala mwekake mutegeere wadde muli basirusiru. You just withdraw those mugende mu windows z'emitwe zammwe. Factory reset. Yes, factory reset. Withdraw those rubbishes. Ezibali mu mitwe. Mu refreshing your mind. Mwekake mutegeere wadde okutegeera kubamenya. But please wake up and open your minds. Mwekake mutegeere ti President Museveni ye president w'eggwanga ayino. So oli omudongo wammwe. Leka kwogera otyo naawe. Ati president ye president w'eggwanga lino. Era yalina pain esembayo ne woozi n'essaawa 25. Kati balabira ekintu ekyo nti president ye president w'eggwanga alina order from above. Alina sayini esembayo. Asobola n'okugamba Makerere nti njiggadde ku order y'eggalwa. So bw'abanga agenze ku university ye president w'eggwanga asobola okukomani Kyagulanyi nga yalumba Museveni n'amulumba n'amukwata mu ngalo. Mwamutemako omutwe. Wano babadde bavuma violator yayambala bwambazi kakofiira. Aka Museveni. Ne bamuteeka ku ntandaalo. Natuka n'okudduka muganga agende Dubai bayafumbirwa nayo. Oba yadda simanyi. Alabika yakomyewo. Liri pazo ayimbira buyimbi zinnamyalo. Ne bamussa ku ntandaalo. Singa omwana oyo tebadde waabwe. Singa tebamutemeka. Musooke mutwale omwana wammwe ku State Square mumutemeko omutwe. Tusaba sebo saabakunzi wa Nuupu Nyanzi
kwata omwana omuteke ku City Square omutemeko omuto tutegeera nti mulwanyisa dictator. Otherwise toddamu kulimbalimba baana babantu bayingiza byabufuzi nga go obalopa n'amannya gwaga waayo ne bano n'omu ku omu n'olagira ne waabeera ekyo wakyeyogerera mu kamwa ako nakyo ogenda kukyegaana. So njagala mwekake mutegeere nti omwana ye guilty president. Ekyokubiri omwana asusse emyaka 18 n'okwegatta leka yeegatta. Ayina right eyeesalirawo. Ayina dreams atali mu dreams zamwe z'abakaliyoki. Ayina ebiroto bye kubanga muba mu bulamu bukomye kati mwe mulaba ng'ensonda y'ensi gye muliko. Kubanga mwali mulwanira kuzimba ku buyumba yo omwana ayina ebiroto by'okuvuga ku nnyonyi. Omwana we yabasoose okutikirwa nga president mu family yonna. Aye kajana kusikira jjajjaawe sentamu. Kozo musika balimo kusa kuba mwana nimamuteekako. Mu byonna omusiime. Omwana abasoose okwambala engule. Nawe oyagala violence. Abagala bagamba muno gwaza dakubira engoma nazo omwana abasoose okwambala engule. Era jjabba tuusaayo. Weddawo. Bali magere ku bigero omwana ali mu State House ne Museveni. Naye nga njagala otusekamu batunyumirwa ensi. Naye mu byonna njagala bategeeza accordingly ku mwana akamaka ya Uganda ne Muzeyi Museveni. There is something behind going on. Kati temwina kye mutugamba ekyo njagala mukimanye nti ekiriwo kyeraga lwatu omwana yakuzibwa nga bamugamba nti president w'eggwanga yakuweerera yatulabirira tuyimire olwa president. One love. Wabale kuba ni mwanyinaze wamma. So mu byonna njagala bategeeza omwana abasoose okwambala engwe temwina kye mutugamba. Kawedde mudda. Kawedde. Otherwise mufune embuzi zammwe muzisibe mu bulago muziteke mu struggle naye struggle yo mie struggle mie tewali struggle wali Kale